Mwana muwala ono annyonnyola agamba nti ne woba weeyita mugezi otya ng'oli mugezi omufere akubba ogenda okujjukira nti akubbye ng'amaze n'okutuuka gy'agenda balabika balina engeri gye bamubbamu yena kubanga mubateerawo awo ye ate enda agamba bannange n'oba oli mugezi ku kye nalaba ono omufere ye toyinza kumubuuka naye nga kambanirizeeko abalabi bange wonna wonna w'osinziira kuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kya muwendo nnyo nnyini ddala katugende tutabe mwana muwala ng'agamba nze bannange katumulabe muno mu Kampala mulimu abaferi nga ne woba weetenda mbuuze tebanfera dudde mu Kampala bano bakufera nga totegedde otegeera bamaze tuuka nga bamaze n'okutunda bye bakubbyeko mbajjira nali ntambula ne mukwano gwange twali babiri twali tugenda mu katale nayina essimu nga naye alina essimu nga tulina n'emitwalo 5 bakama baffe gye batuwadde okugenda mu katale owa boda yasooka n'atuyitako n'atugamba nti nsudde ssente zibadde mu bbaasi obukadde 5 then owa boda ne tumugamba tetunalabako ki ku ssente aba yakatawukanako we bati omusajja n'ajja yali ali awo byayambala tebitegeeka n'agamba nze alonze ssente obukadde 5 naye mbadde nkusaba ozinkwekereko kuba yandiba ndabye anti ffe tuwulidde obukadde 5 nga nze nkwata nze kennyini nga nkweka ssente wemala okukweka ssente ng'owa boda ate atugoberera kumbe balina oli omusajja bali babiri ffe tetumanyi nga nina obukadde wano 5 nga bannange nga mpulira nze nasenedde ng'omuwaba tumugamba ffe tetulina ssente zo nga tukkirya wansi nga n'omusajja nga tuli abantu 4 owa boda atugamba ono omusajja alabika yabbye ssente zange ate ndaba muli naye omusajja nga atugamba mugambe nti ndi brother wammwe nga ffe tumugamba oyo brother waffe owa boda nga gamba oba okakasa nti brother wammwe mumukwasa essimu zammwe zonna ne ssente zonna nga tukwata simu zaffe zonna ne ssente nga tuzimuwa bwetuma bimukwasa nga agamba owa boda nga agamba omuma mukakasa temuli n'oyo omusajja kubanza mwekenga yatute ssente zange mugende naye agende bibye mujja kwesisinkana we mubeera oba mukakasa nti mumumanyi kati nze mumutima nga ngamba Natasha already tulina obukadde bwaffe 5 ni watwala obwo obusimu bwaffe kuba tebwali bwa bbeeyi n'obusente tulina kati ssente omusajja agenda na simu na ssente kakati omusajja atubaka naga mugende ngenda basanga mu maaso tutuuka mu maaso omusajja nga tetumulaba kati nze jjuka omutima gwa ssente gundimu nnyo kati nga ngamba Natasha tulina ssente tugende mu katale nga tuuka mu katale nga buli kye nali mpitako kateeteeyi bali batumye emmere ebiki nga tubigula byonna ssente tumanyi zijjudde mu bbaasa nali nzitaddenga wano kakati ngamba Natasha kangende mu ttooyi nsumulule ssente zino zijjeko emitwalo 10 ez'ebintu bye tukozeseeko ezo endala tugenda kugabanira ewaka ntuuka mu ttooyi okusumulula nga mawulire nabula okuwunga nempulira nga amagezi ganesibye omanye okusumulula ssente nga mawulire owa boda atubanja essimu zaffe bazitutte ebintu byokka bye tubadde tushopinze mu katale byonna tetulina kye twasasudde ne boda enyi etubanja n'emmere y'abendi yonna nga tumaze obagaba bagituwaatire nga bamaze ogiwaata nga nayo batubanja buli wenzijukira eyo enfera gye batufera mu muganda wange omutima gwesika kubanga eyo enfera kyokka ne leero mukwano gwange anyumiriza storage yemu nga naye bakimukoze neŋŋamba bakufeera bano gwabawa mu bulungi ate nga siga nti bano abasika essimu gwabawa nga bw'omuwulidde ye ate n'omufere agamba nti ne woba oli mugezi otya nga weeyita mugezi oli asembayo omufere asobola okubba wamma gwe genda mu comment section
akadde kano omufere akyayinza okubba mulimu abamu nga bamuferako naye nga omulundi ogwokubiri toyinza kuddamu n'omufera n'omusobola. Tugende mu comment section gwoteesa ki bafera bataferangako ne bakkiriza oba ne gwe baali bafezeeko basobola okuddamu ne bamufera omulundi ogwokubiri. Ye gwe munange oyinza okuba nga gwoli oganze tebasobola kunfera. Tugende mu comment section naye nga muzikirize nkome wano eno ate mubadde balabi balungi nnyo. Mukama abankumire nnyo abampere nnyo omukisa wonna wonna wosinzira okuba nti olaba vidiyo zange okola kya muwendo nnyo nnyini ddala. Tusinkana ate mu vidiyo eziddako musule bulungi mweraba.